Dynamite yavuddeyo n'agamba nti teri muntu akkirizibwa kukozesa atiwaka wa Bobi Wine ng'omuyimbi yenna ng'anafunye Dynamite yani ye producer ate director mu Firebase agambye teri muntu akkirizibwa kukozesa atiwa simumanyi naye nze ensonga ze ndiko ya Bobi Wine kwabo otunuulidde email yange bagambye ya reporting ze Bobi Wine ne bakolagane contact ye bakolaze ya Babi Ntungo eya email bwe wali omuto bakkezanga amatulutulu okamente then oluvannyuma ozitwale ku ttalo dduka emisinde ogende ku ssomero teweeganyanga kubanga bakugamba nti education is the key era nga buli muntu yenna asoma ayagala kubeera bulungi nga na buli muzadde aweerera omwana we ayagala abeere bulungi mu maaso eyo atuuka amuyambe naye bwe twetegereza abaasoma tebali bulungi kusinga bavuma His Excellency Bobi Wine n'abo abaasoma nga bakolera gavumenti tebasasulwa bulungi kusinga bavuma His Excellency Bobi Wine wano wensabira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni emakerera olwaki tetwongerawo kakoosa akalala ku nnyingi zenzemba wabulako tuteekewo Vuma Bobi Wine ensi ekwanguyire kubanga bwe twetegereza abaasoma obudokita emyaka 5 baavu nnyo bw'obageraageranya kwabo abavuma His Excellency Bobi Wine abakozi ba gavumenti abayivu basasulwa kitono nnyo bw'obageraageranya kwabo abavuma His Excellency Bobi Wine abasomesa ba UPE n'abatali ba UPE basasulwa akasente katono nnyo bw'obageraageranya kwabo abavuma His Excellency Bobi Wine lwaki emakerera awo tetuteekayo koosi gye bayita Vuma Bobi Wine ensi ekwanguyire gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ezzeevaayo n'enkola ez'enjawulo mw'edyekera bannayuganda nti egenda bagaggawaza wealth creation operation tugobe obwavu operation bonna bagaggawale nadizi emyoga naye bwe weetegereza emyoga omuluka mulamba baguteeka mu miliyoni 5 naye ng'omuluka ogwo gulimu abantu 1,000 nga bw'ogabanyamu miliyoni 5 buli muntu afuna 5,000 kakati ne weebuuza nti 5,000 zino zisobola okujja munnayuganda oba omuntu yenna kaabe wa wansi mu bwavu 5,000 zisobola kutondawo mulimu ki kyokka abeewola ssente ze eza gavumenti oba be bawa ssente ezo oba emiruka mu gavumenti buli omu n'afunako 5,000 baba bagenderedde kugaggawala ate era bambi bakozi nnyo naye ate bwe batunuulira nga bagravity abavuma His Excellency Bobi Wine babaweera mu buwumbi mayinja bamuwa obuwumbi 2 Kenzo yafunye biliyoni 13 ogatteko buli obuwumbi obubiri bwe yasooka okufuna nga Rema agenze n'emmotoka kakati abantu bakiraba nti mubakwenya bukadde 5 obuweereza mu luko ogulimu abantu 10,000 nga buli muntu agenda gabana 5,000 agaggawale ddi abantu mubabikkulire lumu ekyama nti ayagala okuganyulwa mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni alina kuvuma omusajja gwe bayita Bobi Wine then alyoka agaggawale tugendeko mu nnaadi z'abalimi abalimi balima mubawa ensigo olusi muba muzikubye eddagala olusi zibaamu kawukuumi oli ne yeesanga nga amakungula akungudde ettampeko z'ebijanjaalo 2 kyokka nga gw'ogamba nti ekigendererwa kyo kyakugoba bwavu mu Uganda gattako enjala mu Uganda kubanga bompa ensigo za NADS oba ngambye esiga ey'okulyako esigalawo ogitunde naye ngenda kugaggawala ntya nga nze ebijanjaalo byompa biri mu kawukuumi ompa bitono n'amakungula bwe gatuuka nkungula ttampeko 2 obudde bwange bwonna bwe ntaddemu kukabala mavuunike kusiga kuttiza kukoolera n'ebirala naye ne weesanga nkungudde ttampeko mmeka 2 naye nga gw'okyatudde mu ofiisi y'ogamba nti njagala bonna bagaggawale oyina ekyama ky'otukwese ky'otayagala tugamba beera mulambulukufu ng'ambe Vuma Bobi Wine ogenda kugaggawala ebyeya n'ebyeya kubanga bw'ovuma Bobi Wine ofuna akawumbi newankubadde ndyankuzibwa ne bannanga akawumbi
tekamalikawo n'ebino ebijanjalo byompadde n'enkungula ttampeko z'ebijanjalo bbiri ng'ate ngamba gwali ku kituufu era Uganda eyimiridde ku bya bulimi wallahi tebisobola kungaggawala mwateekawo nti operation wealth creation era ne mukategorizinga abalina okuganyulwa mu operation wealth creation nga mulimu abasuubuzi mulimu abalimi mulimu abavubi mulimu n'abantu ab'enjawulo naye tulaba bukya muteekawo operation wealth creation wallahi temulina bujulizi bonna oba temulina muntu yenna asobola kujja kubaweera bujulizi nti bannange nze gwe mulaba wano ngaggawaliddemu operation wealth creation kyokka tulaba abavuma his excellence Bobi Wine bo bagaggawala kambuuze ebyobulimi mwabijjamu mu operation wealth creation obusuubuzi obuvubi n'abeewola ba business women ne ba business man abakola bu business obutono abo bemuweereza ez'emyoga abo mwabajjamu ewaali ekifo kyabwe ne muteekawo abayimbi abavuma his excellence Bobi Wine oba abantu ab'enjawulo abavuma his excellence Bobi Wine kubanga bwe twetegereza obulungi abamuvuma bo bakifunamu nnyo kyokka be mugamba nti bakole ate tebalina kye bafunamu wano nno wembasabira mutongoze ne ministry namba nga tuvudde ne Makerere jukirere essomo litongozeddwa ery'okuvuma his excellence Bobi Wine vuma Bobi Wine ensi ekwanguyiri naye mutongoze ne ministry namba nga yakuvuma his excellence Bobi Wine wakiri tugimanyeko ffe ng'abawi b'omusolo nti mu ssente ze tusaasaanya ng'abawi b'omusolo nga tuziwa gavumenti mulimu ne ministry erina okuvuma his excellence Bobi Wine kuba sisuubira nti Museveni amala kutunda nteeze okufuna ssente zaawo abavuma Bobi Wine teyatunda ttaka lya Muzeeyi Amos Kaguta awummule mirembe okufuna ssente ezivuma his excellence Bobi Wine wabula ssente y'omuwi w'omusolo yeekozesebwa okusasula buli akasukidde Bobi Wine oguyinja kakati wano wembasabira abakulu neyo kose etongozebwe ate era ne ministry etongozebwe mu operation wealth creation ng'eneesigalawo mugjeemu ebyobulimi kubanga wadde mu ebiri biringanga ebitaliimu mugjeemu abasuubuzi kubanga wadde mu ebali balinganga abataliimu mujjuzeemu his excellence Bobi Wine kubanga mukukulidde ekyama abantu batugaggawalako abantu batulyako ssente oli avuma vumi his excellence Bobi Wine abadde asula mu ddiiro lya nnyina abadde atambuza ebigere ng'ente eyayimba ennyimba olukunkumuli nga buli lwayimba lwe lukuba ekisenge atatundangako yadde ku alubamu n'afunamu akakadde ka ssente bw'atandise okuvuma his excellence Bobi Wine tumulaba agaggawadde tumulaba ali bulungi nange kwe kusaba abantu mubabuulire ekyama ekiri mu kuvuma his excellence Bobi Wine kubanga kino kikwekweto kweyimusa eno operation ugaggawala nga mugamba operation wealth creation naye ate ekinyusa ewali obugagga temwagala kukiraga abantu mukibalage waliwo obuyimbi kati nga kino abavaane baga nti Bobi Wine ayonoonye music industry yaffe omuyimbi wakolanga byoyagala omuyimbi bulabula ne kino naye kakati abantu bebatusalirawo abantu batutegerera naye ng'ayogera ekyo tavugangako yadde ku mmotoka ya miliyoni 10 before Bobi Wine tagulangako yadde ku ttaka kalibeere erikuba bulooka kalibeere lya kikopo lino ery'omu kikebe mw'osobola okusimba ekimuli owuningangako yadde ekyapa kakibeere kya mu lutobazi ng'essaawa eno avuga emmotoka ya bukadde 8 ku linnya Bobi Wine ayina ettaka mu bitundu eby'enjawulo ku linnya Bobi Wine ayina ebyapa mu bitundu eby'enjawulo ate ebisava ku linnya Bobi Wine n'omubuuza nti oli musiru wannabakiggwa ayagala okutta nnyini ggwe olyoka ofa oyagala kubeera ng'enjoka eyeesiba mu byenda bya nnyiniyo n'ebizingirira okukakkana ng'emusojja nti ye n'alama mwe bayimbi mmwe muyina okwebaza erinnya Bobi Wine erinnya Bobi Wine akyala ewammwe muliteekeyo ng'abayindi bwe baateekayo erya Lord Krishna muteekeyo n'ekifaananyi kye bw'ozuukuka ku makya sooka okumewo kasukando ofukamire osinze erinnya eryo n'akawungeezi kola bw'otyo kubanga mmwe abayimbi abasinga his excellence Bobi Wine yabajja magombe Gravity omutujju yayinanga Chiharia enkola enkadde oba kyali ku WUAW kyali kya Black
nga kifa buli lunaku kiba kifuuwa aba yakakanika yingini omupiira ne gwabika aba yakakanika omupiira ekizozi neeyisa aba yakakola kino essi n'etonnya aba yakakola kino fuel pump n'etonnya kakati alina emmotoka empya Range Rover ng'ate yasooka kugulako ku V8 lwalinnya Bobi Wine erinnya eryo mulina okulisinza nga Lord Krishna mulina okulisinza nga Buddha kubanga teriba lyo abasinga mwali badde mukyasula mu madiiro g'abazadde bammwe abasinga mwali badde mukyatambuza ebigere ng'ente ekinnyumira kwono Ssenkima teri kintu kiruma nga kuyomba na muntu atakuddamu obukyala ku mizigo bwe kajja ne kawakula olutalo kaba kaagala waakiri muyombe oba mulwane okakube bw'omulwana n'okakuba tekikaluma nnyo nga kasiriikirira His Excellency Bobi Wine ye musajja yekka mu byafaayo bya Uganda akyasinza okuwangula entalo nga tayogedde actually si bya Uganda mu byensi yonna wali olabyeko omuntu awangula olutalo lwatalwanye ng'era tayogedde naye omulabe neyennyula yekka n'agamba nti naye ono gwe nkuba ebifunfugu nga tanziriza nfaaki n'akyusa n'addayo n'ekiswalo kyo ng'ate ono gwakasukidde amayinja nga gamukutte naye nga tamulabako musaayi tamulabako bummonde tamulabako yadde n'ekiwundu kyonna era erinnya Bobi Wine ligenda mu museum libeere ne ku National Theatre oba ekifo kyonna abayimbi be bakuŋŋaanira sinakindi kuuma showground kubanga ligaggawaza abantu ab'enjawulo lifudde abantu ab'enjawulo eri ensonga erinnya Bobi Wine liweeredde abaana b'abantu erinnya Bobi Wine lirina emmeeza zesimanyi muwendo kwe liteeka emmere era Bobi Wine kyekyomaguzi ekikyasinza okubeera ekyettunzi mu byafaayo bya Uganda bw'alima pamba biveeko alima empirivuma biveeko alima entalogwa biveeko alima ebijanjalo biveeko togenda gaggawala alima kasooli biveeko togenda gaggawala avuma Bobi Wine yeyekka mu Uganda agenda okufuna ku ssente ezeegasa kyekirime ekyettunzi kyokka Uganda kyeyasigazaawo ekiri ku mutindo gw'ensi yonna mpozi n'akalala kembadde neerabidde baproducers ne basongwriters beemulugunya obwavu bubatta tebakyafuna mirimu kubanga ebiseera biri abayimbi basiibanga mu studio zaabwe lwa nsonga abayimbi bakimanyanga ebiseera biri nti engeri yokka ey'okufunamu ssente engeri yokka ey'okukuuma erinnya kuba kuyimba kulikodinga nnyimba zinaatambula naye obudde bwe bakozesanga okulikodinganga ennyimba ezinaatambula bafune ssente n'ababe bakabi kaakati babukozesa kuyita ba YouTubers oba kampuni z'abamawulire ez'enjawulo ne babatunuzaamu obuzindaalo ne cameras ne batandika okuvuma His Excellency Bobi Wine nga ssente zijja ebiseera biri ba writers babeeranga busy ku bayimbi abatamanyi kuyiiya nga ba Baby Cool abayimbi abatamanyi kuyiiya nga ba Gravity omutujju ti munnange njiiza yakayimba ka ai katambule mfune ssente nkube show mbe wakabinzi juze ebisaawe era n'erinnya lyange lisigale nga litambula kaakati epeni be bazeekwatira nga bawandiika bivumo ebinaavuma His Excellency Bobi Wine abayimbi ba producers ne ba songwriters babeemulugunyako mu abayimbi mussa omulimu gwabwe mugumazeewo simanyi oba nabo babeegatteko mukufutyanka His Excellency Bobi Wine mukuzalawa His Excellency Bobi Wine waliwo omuyimbi bamuyita re superstar yogeza kirimi firimi femujja tutyanka fayimbi tudanira copyright naye nga naye akayimba akamukaalina ng'akatiko ekibiriiti kakasenyangu yakajja mu Banigeria gye yakakoppa mbona ye alwanirira copyright kale Bobi Wine oba yalimanyiddwako ku bayimbi so si kwabo abagezaako okuyimba bulijjo mukayanira copyright temuyina copyright temufuna mu biyiye byammwe but in actual sense copyright weeri mwe mutamanyi gikozesa ate ne gwe mutembeeta yagaana okugiteeka into consideration but you musobola okugiteeka into consideration nga His Excellency Bobi Wine bwali fada yabalaze enkola eya copyright entuufu kyeyakoze Gravity omutujjo enkola eyo yagibalaze nti copyright weeri etambula bweti just
mu bulamu kumanyisibwa butebe bakozesa copyright